Breaking news mu mawulire ge tulinawo bazudde ssente mu nyumba ya Anita Amongo biliyoni. Ebya sipiika omukyala Anita Annette Amongo munanga ate si birungi era nga okusattira munanga ate kukyagenda mu maaso mu kibiina ekya NRM munanga ate si byangu munanga ate nakamu. Omuyimbi King Saha avuddeyoko wali n'abaako obubaka munanga ate bwakakasa so nga ate abantu bali mu kwewuunya munanga ate Bobi Wine bagamba nti nno Bobi Wine nabbi munange okusinza munanga ate ebigenda mu maaso munanga ate ku sipiika so nga ate Spice Diana management ye ajongeddemu omuzigo so byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako maaso awo wabula munanga ate ebikyagenda mu maaso. Breaking news mu mawulire ge tulinawo bazudde ssente mu nyumba ya Anita Amongo biliyoni 32. Omanyi kye bayita biliyoni 32 ogatta obukadde 10,000 emirundi 32. Ate bazisanze nga ziri mu bizike na dola. Basanze ne seefu ziri mu nyumba ye nga zisoba mu 5 nga zonna zajjula. Ate tebakomyeko ebyo basanzemu high-tech devices ne basangamu ne mundu made in Israel. Bannange. Amaziga Anita Amongo yakabya Rebecca ayitwala kadaaga. Olowooza tatandise galo zaako. Atandise galo zaako Rebecca ayitwala kadaaga nga yakaba amaziga. Nagamba gwe nayola. Gwonkoze kineeno. Kakati Anita Amongo naye atandise galo zaako. Omanyi biliyoni 32 nga ziri mu nyumba. Nga ne bana Uganda tuli baavu lwakuba batukulembera. Ndabi akatambi akabaddemu ssente kembadde ndaba akabadde katambula wali. Oh my god kibadde kikambwe nnyo actually ndowooza akatambi okalaba nga kuteereddewoko awo naye nga omuyimbi munanga ate King Saha bwati munanga ate bwabadde ali mugamba munanga ate esaidi eno oba olina gw'obanja mu gavumenti misinde dduka uwerero lwa sande akwe sente zo kubanga ekijja si muntu bagenda okuyoola kila kitu kila wali ku sente za gavumenti nga zibadde wuwo leero nno lwobadde olina okukozesa sente zo zisikeyo zikasuke mu Kampala muno ekijja si muntu kikwekwe towa sente ya wa musolo obumu obusala bonna tubulina ne bwoba waziteeka mu mabaati ne bwoba wassa mu mategula obumu obusala bonna weebuli bannange eno operation kanjetegereze kila walya sente kila olina sente ogenda kusuubira ndi bagenda wa mulala naye bajjawuwo operation twetegereze. Bikyakutte nnyo munanga ate vibe okwetoolola munanga ate eby'omukyala Anita Amongo bambi ate si birungi nakamu wabula abantu bakutte akatambi oba obubaka munanga ate message omukulu munanga ate Bobi Wine gye yayogera gye buvuddeko munanga ate ne bagizza ku biri mugenda mu maaso. Abamu ndabyeko ko wali mu comment section ne bagamba nti nno yiyi Bobi Wine nabbi munange. Anita Amongo tubadde bakumuwangula. Anita Amongo ensi yonna emanyi nti mubbi n'abantu b'Ebukedde abamanyi nti mubbi. Ensonga lwaki tayagala muntu yenna amwesimbeko kubanga akimanyi nti bwe bamwesimbako baba bagenda muwangula. Talina buwagizi kyekimu ne Nabbanja kyekimu ne Tayebwa kyekimu ne Magogo bawa Anita Amongo. Ensi yonna erabye obubbi bwabwe mu myaka gino 5 egiyise ng'ovudde kukuba ssente enkalu baatuuka n'okubba amabaati. So talina bwesige talina akalulu konna ensonga lwaki tayagala muntu yenna amwesimbeko kubanga akimanyi bwe bamwesimbako baba bagenda muwangula. Bikyayogeza munanga ate abantu obwama so byebyo munanga ate ebikyagenda mu maaso bambi ate ku sipiika Anita Amongo munange nno ensonga yanguzi era nga ngenza okukola video munanga ate okunoonyereza oba okusaakinga munanga ate ebintu ebyenjawulo mu makaage ag'enjawulo kukyagenda mu maaso munanga ate okwetoolola esaidi eyo wabula nga nkongeddeyoko omuyimbi Spice Diana omukyala
tali muzannyo wabula management ye agyongeddemu munnanga ate ekirungo era nga abamu abali mu management ye nga bano abakola ekya bodyguard like Spice Diana afuluma ayingira abamuggulira kaakati nno abadde alina munnanga ate abantu be mu katambi kano babadde ayigiriza munnanga ate omulimu bw'ayagala munnanga ate gutambule. Yes, like that. Addemu. Ebe jamu katombe nga mperekera tugenda kuyigiriza buli kimu. Ah, 1, 2, 3, enter. Awuddewo. Usanga waguddewo dde kakubolugi. Ajja kunkubya eccupa. Waliwo mugenda yenjabuka nga birimu okuva ku b'eccupa kati awenda okuba fast. So kati nzija. Bravo, bravo. Yeah. Era nga bwogezaako munnanga ate okulaba omuyimbi Spice Diana bw'atyo munnanga ate bw'akyalaga ettabbu munnanga ate ku mikutu egy'enjawulo omukyala munnanga ate Spice era nga bwentyo munnanga ate bwe mucekinzeeko kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update kasita obeera ng'osubscribinze.